Who is Bajjo in police? Alina ranka ki mu poliisi okuba nti asobola okukwata emmundu asobola okukwata omuntu n'amugamba nti jangu kuboona amasasi oba kuba kino amasasi era essasi ne lifuluma era ne likubwa. Who is Bajjo? We need to understand, because we are in a society where we need to understand these people. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Wewa mukwano gwange enkoba za mbogo obunnya zigenda maaso n'okuba nti zibwejjamu nabwe ekityo tetujja kulinda atukwatizaako wabula tulina kubanga tusitukiramu tugende maaso n'okubaako kye tugatta ku nnyaffe Uganda abasiddi omusunsuzi ly'erinnya agaliwo ye YouTube channel kwoli. Ku ludda luno ndine Mwami Obote ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako tugende maaso n'okuba nti tusimbula. Mwasuze mutya yonna gye muli mwasibye mutya tusuubira nti muli bulungi abalina ebizibu eby'enjawulo tubasaasiddeko ate n'abo abalina ebibasanyusizza Mukama tumwebaza olw'ebyo. Nze Samwiri Kalungi nviira mu kitongole ekya Zinga yaffe ekitongole ekyo mwe tusomeseza oba mwe tukkiririza mu nkulaakulana y'ensi oba ey'ebitundu naye okusinga ennyo tutunuulidde omulamwa ogwa community development ate nga tutunuulira ensonga enkulu ennyo ey'obuvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo era y'ensonga lwaki ndi wano. Thank you. Bwe tuba nga tugenze ku mbalirira waliwo ndowooza embeera eyabaddewo abamu ne baagala okuba nti basaba embalirira on sport ey'ebyo ebyabadde bigenze maaso n'okuba nti bikolebwa mu kadde ako. Wabaddewo akavuyo akagenze maaso n'okuba nti nno kabeeramu parties ez'enjawulo oba abantu ab'enjawulo obwiki abantu bano tubamanyi 10 ku kinne waakyo tekuli ayagala munne nti bavaayo in public ne bagamba gundi sikwagala nonagala gundi sikwagala. Abantu abogerebwako ye mwana mulenzi Patrick Mulwana oba goyinza okuyita Alien Skin wamu ne mwana mulenzi Alfonso Bajjo oba goyinza okuyita Bajjo Events ababiri babadde side z'emakindi awo waliwo tabulu ezagenze maaso okuba nti nno zibaawo ekigambibwa nti mu kusookera ddala kuba nakoze story eyo kweri kwagaliwo ne video nazitaddewo zonna ng'ebyabadde bigenda maaso. Alien Skin yatomedde emmotoka ya mwana mulenzi Bajjo oluvannyuma lw'ekyo okubaawo Bajjo naye yagenze maaso n'okuba nga replyinga mu ngeri efaananako bwetyo yafunye gayi wa security eyabaddewo awo n'amuyita n'atandika okuba nti amuwa order era tugenda okulaba nga gayi emmundu agijjeeko akabaati rararatata amasasi mu motoka ya mwana mulenzi Alien Skin emipiira giri wansi. Tebyakomyawo we Bajjo ne bane we bafunzizza Alien Bajjo namulaye yakubye ne Alien oluyi obumanyi obuyo bwa kuba Bajjo bwedda atya Bajjo bwedda Alien Skin we lisembera nga yesindikadde eno. So batuuse gayo oyo yabadde akuuma Alien Skin waliwo gayi ng'ogyeko Ibura there was another guy muwanvu bwati oye baamukutte oluvannyuma awo na byonna ebyagenze maaso n'okuba nga biba gye byakidde nga balumiziddwa mu kavuyo nga wagenze maaso n'okuba nti yokalaba of which I know wabadde ensonga oziraba n'engeri gye zaadde zigenda maaso. So my question could be waliwo ekiyinza okuba nti nno kisukka ekyamaaso ge kyalabye. bulijjo tulina obuzibu bw'okuba nti ebintu bingi bibeerawo mu society naye nga tebitegeeza ebyo bye tulaba. Ochegedde there is more than what meets the eye. Exactly. There's always more than what we see. Nti oluusi olaba ekintu nga n'ebigambo byennyini ebyogerwa kubanga ffe we pay nagamba nze I pay attention to details n'aka akatono senga wawulidde ebigambo ebyabadde byogerwawo mu mutwale yeeyita ki wuuyo beeyita ki bakube kuba kakati
I wonder mu Uganda gye tulimu 2023 I wonder and it beats my understanding ani alagira omuntu omulala okukuba munne essasi okufulumya essasi era essasi ne lifuluma muntu wa kika ki wa kikula ki alagira n'agamba nti asikali kati nga bwe tuli wano noga nti asikali nga bwe tumulabe wali ku geti nti asikali boya amasasi ontegedde bulungi nnyo oba kuba emmotoka eyo amasasi asikali n'akuba njagala kutegeera asikali oyo ono yaba komanda we ono decision ey'ekikula ekyo enkola ey'ekikula ekyo it beats my understanding much as I'm not going to talk about it that much but I am just simply asking who is this person asobole okugamba nti kwate mundu emmotoka yiye etambula egenda gikube naawe akutte mundu n'okuba twebuuza akulagira yaani gwakuba gwani therefore ekyo tukirekera police na nsonga ki because ensonga Uganda erimu amateeka I want to tell you this properly Uganda erimu amateeka waliwo amateeka agalungamya senga mba nvuge emmotoka nentomere emmotoka yo amateeka weegali well stipulated bulungi nnyo weegali mu traffic laws bwe mbanga nvuge emmotoka eyange nentomere eyo mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu amateeka weegali agalungamya ekyo kyova olaba emmotoka zaffe zirina insurance tusasula insurance gye bayita third party insurance eyo omutawaana gwayo gwa kuhandolinga issues ezimanyiddwa obuki obulungi era waliwo abamu abagamba nti nze sijja kugendamu eyo process n'agamba nti wantomedde nti ye sigenda kunoonya third kubanga etteeka lyo liri wero stipulated liri very clear nti bwe nkutomera abaasi mu kamotokako nenkutomera neyange okwata sente ogenda mu insurance nze gyensasula ye kusasula kati it's a long process sometimes for some people balina okujja ku ground handle those kakati abantu abamu kye bakola bapakinga bupakinzi bali ne boogera nti abaasi ongiye eryanda lya mitwalo 15 n'omusajja agenda odikola wa mitwalo 4 gye mitwalo 2 mpa sente za saagala kirala era oli bwe muba mukkiriziganyiza that is bwe mukkiriziganya ng'akugjamu ng'onavuga weyongerayo nga nawe weyongerayo gy'obadde okola ki olaga wabula oli bw'aba akutomedde ne mugaana okukkiriziganya amateeka gali very clear kakati saagala kuwulira nsonga egamba nti gundi kubanga alien skin yatomedde emmotoka ya Bajjo we have seen reckless people abakozesa emmundu obubi you remember the likes of Kanyamunyo it was a car incident they have called the death of a whole person ontegere bulungi nnyo olina akwate emmundu ye kubanga baagaana okukkiriziganyaawo bali emmotoka zalina insurance ontegere bulungi nnyo emmotoka zalina insurance zonna zali wero insured etomedde kakati exactly kakati when you misuse the gun we are talking right now atulaba we are talking about misuse of guns in Uganda ontegedde bulungi nnyo nti se Bajjo gwani alagira asikali okukuba omuntu essasi oba okukuba ekintu essasi era essasi ne lifuluma I want to understand Bajjo wa police eveye tunyonyole Bajjo akola mu police is he a commander in police is he an officer who is he to order for a bullet to come out and it actually comes out two of them omutegere bulungi nnyo so I want to understand police erina okutunyonyola mwami enanga tunyonyole who is Bajjo in police alina ranka ki mu poliisi okuba nti asobola okukwata emundu asobola okukwata omuntu n'amugamba nti jangu kuboona amasasi oba kuba kino amasasi era essasi ne lifuluma era ne likubwa who is Bajjo we need to understand because we are in a society where we need to understand these people
Otherwise, if Bajjo tumusinkana enkya n'eggulu, ontegedde bulungi nnyo, what if he feels bad about me and he orders for my shooting and they actually shoot me? Because this is what is going to happen. It is about to happen and it's already happening, you see it. Ontegedde bulungi nnyo. So we need to go back and understand what was wrong with this whole situation. Ontegedde bulungi, because the incidences are there. Police, this is your task. Mutubulire who is Bajjo to order somebody to shoot and they shoot. Then we need to know the shooter. Who is this person? Let him be well identified and we get to know who is this person. Obukugu bwe buli ludda wa? Oba omuntu eyakubye amasasi. Nti bamulagidde kuba n'akuba. Ani amulagira y'obukugu bwe buli ludda wa? Kati bwe tutegeera nti bano balabika balina ranka zaabwe, bamagye, bapoliisi, baki, tutegere oke, eyo yabadde gwabadde mulimu nga bali ku mulimu bakola ki? Bakola. But we don't want feelings. Tetwagala bantu bakutte mundu kukolera ku feelings. Ontegedde? Kubanga Bajjo mukwano gwange. Bulijjo bwajja wano wenkuuma ampaayo 2,000. Kakati atangambye nkube essasi nina okuba. Ontegere bulungi? What if bwabanga akuba essasi liyitamu ne litakuba ate gwe badde baagala kukuba ne likuba abalala 5? Because ojja kukola ensobi mu reaction, because every action calls for a reaction. Omwana ajja kukuba bw'ati emmundu, bw'okuba emmundu abantu beegugunge baagala okulumba. Ate otandike kukuba stray bullets okugenda okukakana ng'ossa abantu 5 because of a wishi. Kubanga oluggi lwa wishi luguze olw'emitwalo 15. Oluggi lwa wishi otta abantu 10 kubanga oluggi lwa wishi. Who told you nti omusango gusolovingibwa musango? Tewaliwo mateeka. Kakati gwe oluggi lwa wishi lwa mitwalo 15 okutereezaawo wa mitwalo 15. Niwe ogamba gula rupia tesobola kusuka mitwalo 3. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati wala kuŋŋamba kati okubya emipiira 2 ejja Nissan Patrol buli gumu gwa mitwalo 5 ako kakadde. Who is to pay who? Ani abagamba nti Uganda yafuuka zoo. Bano Bajjo bafudde Uganda zoo nti bo bye baagala be bakoleramu. Kiri it is okay. It's like mu Uganda bwe batanso gifuula bagifudde zoo nti buli omu kyayagala kyakoleramu. Ontegedde bulungi nnyo. Iron Skin talina tewali Bajjo kyeyakolera Alien Skin kufuuka Alien Skin. Alien Skin yafuuka Alien Skin, Bajjo tamuteekangamu yadde 10. Ennugu ya Bajjo wonna weeva ku Alien Skin. Alien Skin yagaana okukola ne Bajjo. Balina obuvuyo buki bungi. Bamuvumidde ku buli station gye basobodde okumuvumirako. Bagendeyo ku TV ne bakola program namba nga bavuma Alien Skin. Befuula ba analyst. Mbu era ffe tuli ba analyst. Ba entertainment analyst. Ekintu ekinene nnyo era kye mulina okutunuulira mwenna. Twabadde discussingako. Nti abantu bano abategesi b'ebivulu tulina bateekateeka obulungi, balina okubeera well streamlined. Ekyokubiri, abategesi b'ebivulu bayagala okubeera mu butaala ate ng'abayimbi. Fedda twawuliranga Bajjo events nga tomanyina Bajjo yaani, naye kakati Bajjo naye ayagala aveeyo atuule wano n'Alien Skin ng'ali wano. Ontegedde bulungi nnyo. Gwe oli mutegesi wa kivulu. Lwaki oyagala naawe oyagala okubeera mu butaala all the time? Ani artist nga Alien Skin ebikola business gyali is shobby. Kweraga kola fuje era ebyo ebintu ebimu babikola nga biri purposed for business. Osobola n'okukola akavuyo n'otomera emmotoka y'omuntu n'ogisasula ng'olina ky'oyisaawo. That is the business. It is show business. Ontegedde bulungi nnyo? Otegedde? These things are not new. Lwakuba nti Abannayuganda balina amaalo. Ontegedde bulungi? But these things are not new. Baronado bamesi bakoze obuvuyovuyo and they pay for those damages. And that's the point. Here, Alien Skin was supposed to pay for the damages caused. Gemateeka. So si
kubanga mwe mu provokinga mumuvuma every other time ontegere bulungi nnyo mwe mwennyini mwe mwamulumba ewuwe okimanyi nti Bajjo yategekako ku show ya Fangon Forest nga Alien Skin takkiriza show yali eyagundi eyakirevajje I am on record nayogera ne Alien Skin yali apulaninga kukola show ya Bajjo yagundi ya kirevajje after this year next year nga balina ennyimba endala nga 8 ze baagala okusooka okukola ki okupushinga so that omusajja ono kirevajje abeera ne gundi season ey'okubiri forget season nazo ziwaako ennyimba ze yayimba ayimbe ennyimba empya abantu bamuddemu bamugire bamumburesinge akube music we abere Bajjo bagera Alien Skin ali bweru ali e Dubai ku performinga ne bafulumya poster era enugu ya Bajjo ne Alien Skin aweva lwaki ono bwafulumya poster ng'eriko Fangon Forest presents kirevajje kakati Alien Skin n'abeera mu state of okwagamaya tayagala kulaga tayagala fisa kirevajje naye ate ono kirevajje gwali mukola naye era gundi Alien Skin n'agamba gundi oyo Bajjo namugamba Bajjo omwana tubadde tukyamusiika musoke mulindeko okyegedde bo ne bafulumya poster bwe yafuluma eriko Fangon Forest present sibi naye ng'ate show ya Bajjo ontegedde bulungi nnyo omwana batandika okuleeta embirigaawo show Alien Skin n'abeera humble enough n'obutayagala fiiriza kirevajje show n'agikola show bw'agikola bwe bagikola era Alien Skin yagenda n'ayimba naye n'abagamba temujja kujja sigenda kubayimbira ku show ziri endala mukono wa kambere wano kuki ku main olw'okubanga yetakkiriziganyizza nakyo nabagamba nange nina program zange kati sijja kubayimbirako eri naye wano omusajja wange kamukole ki kamupushinge era Fangon Forest yalinga nga bujja babanga eri yonna yonna bagamba Fangon Forest ebaleetedde kirevajje Fangon Forest ebaleetedde kirevajje omukulu n'atajja bw'atajja Bajjo bwe yayimirira ku mpewo teyayogera mazima yali kusanyuka n'agamba omusajja oyo alina empisa embi yagaana okusapootinga munne ne show yali tajagala ye tayogera sayidi ye nti nategeka ebintu bino nga seebuuzizza oba nga sikkiriziganyiza kubanga tusobola okuba nga tukola bufembi abaasi naye waliwo ebintu tulina okukkiriziganya naye lwakuba nti bo Bajjo bagogeeta in fact bayuuza sina bagogeeta bayuuza bo beyita bapromota what do you promote Bajjo tubulireyo muyimbi omu yadde omulema bwati gwe wali okoze no kale yadde omuyimbi omubibibi gwe wali okoze okyegedde bulungi nnyo so my idea is nti Bajjo you are not promoters you are people organizers naye ate mwagala nammwe mubeere nga ba artists mubeere nga nammwe muli mu butaala kati ekibalumisa emitwe okyegedde bulungi nnyo so we are simply asking you tone down mukyegedde mutoninge down mutegere position zammwe mwepositioninge bulungi tukole business okusinga okutandika okwagala okukuba abantu amasasi because what you are doing you are going to kill somebody okyegedde you are going to kill somebody and when you kill somebody it will not be the same omanye abasajja abo b'amaanyi babaddewo balina mikwano gyabwe egy'amaanyi balina byonna bajja abadde ne paper spray simanyi oba paper spray is recommended for I don't know omwana inchi asobola okuba naye naye simanyi oba amulina mu mateeka I don't know oba alina mikwano gye egimumuwa kyakulwanyisa era amulina era gwe yakozesezza obedda gwakozesa gwe yabafuuyidde nga bayibula anti paper spray yabadde ne paper spray era obwedda gwabafuuyira ati okyegedde bulungi nnyo olw'amazaawo n'agamba nti ate bukuba amasasi ate era abantu ne bakuba
kati my question is erine police nti twagala okutegeera Bajjo mu police akolanga ani oba majje ayinza okuba wa majje nga tumanyi naye kyonna kyali Bajjo atoninge down atuyambe kubanga ffe tumanyi ng'omuntu owaki owa bulijjo tukola naye mu businesses ez'enjawulo kakati bw'obanga Bajjo essaawa eno weefuulidde omuntu gwe wakolanga naye business alien skin kubanga yaganya okukola business naawe okyegedde kati omwefuulidde olina lwedde mutta because by mere someone because obedda bagamba shoot him shoot you shoot mukube ontegedde bulungi nnyo what if omuntu gwe mulagira akuba omwana w'abendi ku mutwe n'amwasa omutwe kubanga emmotoka okakasa you can do that Bajjo n'okutegeerako n'okumanyako okakasa wabadde okuba alien skin kubanga yatomedde emmotoka yo nedda tubeere bamazima alien skin ekyabadde kimukubya kubanga yabadde atomedde emmotoka yo ye tusooke twebuuze alien skin mulalu okuva emakindi egyasula eri okutuuka ewa Bajjo lwaki yatomedde emmotoka yo kyogamba bwe yazze bw'ate yasanze emmotoka yonna talina mmotoka gye yasanze okyegedde bulungi nnyo so my idea is there is much more than what we see. Bajjo clear process is fighting a war ne alien skin eri entirely money minded eri entirely on business kyokka ate kati bo kye bakola bekweka mu buli ssaawa boogera jonna mulabye ku bukedde kati tulina TV endala zino challenge nabulabye ku bukedde nga gundi basayimo bamukubira essimu nga bamubuuza wa ki ekibaddeyo nti oyo omusajja wammwe ngenda mulagako era ngenda kumulagako saagala kubyogera olw'ensonga nti tuli ku kamera si birungi and we don't want to spread that hate so what we are trying to say is gwe Bajjo tosobola kukola decision ya muntu kuba mulamu oba mufu. You are simply lying to yourself. And if you get lucky and you kill somebody, you might not be lucky to live your life the way you have been living it. The blood will hunt you. The blood will always hunt you and haunt you. It will do both. Haunt you and hunt you. Don't play games. Because these are financial games, omanyidde ddala amazima nti you don't invest any money mu ba artist. You simply jump on artists kubajjako sente. Kyokka ate aba artist mubafunyeemu. Kyokka ate buli lwokakasa nti artist tokyamufunamu ng'omuteekako embeera. Gwe bw'omala okulya awantu ng'essowaani ogisamba bakuwadde emmere babadde bakuliisizza alien skin akuliisizzaako yali ataddeko ku mmere ku ssowaani yo ontegedde ne mukwano go Abitex yali abawadde ku kyokulya mwali muliddeko mu ssowaani ye kakati ate mwagala kitwala nti mwagala tuteekawo lutalo kubanga temukyasobola kulya wuwe. Omuntu bw'abaako kyakukoledde mu bulamu kitono nnyo naye kisiime. Omwana ono yakajja myezi bwezi gwe Bajjo obaddewo Abitex mubaddewo Abitex ya postinze n'agamba ajja kawulira akaliro yalinnye y'amagye Abitex ku myaka gyo you are happy you are happy to see somebody going through ng'omuntu bamusonzeemu emundu you are happy ku myaka gyo ne ku ntegeerayo osobola okusanyukira omuntu ne bw'aba nga tomwagala osobola osanyukira omuntu nga bamusonzeemu emundu omanyi kyekitegeeza you are at the line of life and death and you are happy you can post publicly ekudaala ekimu kiraga nti omupiira ogumu bwe gwabise n'omulala ne gwabika omuntu ogubadde gusobola okwabika and you are happy. You think you are happy. What if essasi lyetolola ne likuba omwana wo oba omuntu nga tomanyi nti naye yabadde awo. So mwe ba Abitex muleke mubeere bantu bakulu mubadde bantu bakulu. We have respected you. Twatandika obbalaba nga ffe tukyali baana bato okyegedde but
society mugifudde ekintu ekitagasa. Nkugambe nti Uganda bagifudde zoo. Nti buli omu kyayagala kyakola ki? Kyakola. Uganda ekyalina amateeka gwandaba. Machazi mumuyinza okuloza teina mateeka. Uganda erina amateeka. Etteeka weeriri bulungi nnyo. Trespass. For example, senga yabadde wuwe. Trespass etteeka weeriri. Erikwatibwa nti omuntu azze wange. Abadde anoonya ki? Trespass etteeka weeriri. Etteeka weeriri erya traffic. Omuntu bwakutomera waliwo amateeka agamukwata obulungi ennyo. Ne influence yonna ne badde around that situation. So I want to clearly say this morning that Abitex Bajjo Bajjo clear process. You have mweyambudde. Ontegedde. Mweyambuddeko ebitiibwa byonna. Ne mwefuula abantu abatategeera. Ate nga mbadde ndowooza mutegeera. Mwefudde abatemu. You cannot point a gun to somebody. Then twagala kusaba poliisi ya Uganda eveeyo etubuulire Bajjo yaani mu poliisi. Tusabe n'amagye gatubuulire Bajjo yaani mu army. Bw'abanga si oyo, we need to identify this person. Ani ya shootings at the car. Era yasinziridde mu tteeka ki okushootinga at alien skin. Kubanga ekyo kikulu nnyo. Tulina okutegeera asinzidde mu tteeka ki. Yabadde ashootinga kubanga mu mateeka senga nkukuba ku nkoona ng'odduka bwoti. Tetusobola ategenda ntu discussing ekintu nti yanumbye. Nandibadde kukuba wano. Kuba waddo judge. Ontegedde. Because that you cannot say self defense ng'omuntu wamukubye ku mugongo. Ontegedde. Kitegeza yabadde akyusa agenda. Ochege tosobola kuba musajja oli n'omukuba what? N'ogamba yabadde nnumba. Otya. Ontegedde bulungi nnyo. Mwashootinze at alien skin ng'ali mu mmotoka ye. Kitegeza yabadde talina gwalumbye. Era mwamaze gishootinga neggulawo enzigi ne batandika okulaba abantu batandika dispersinga. Yabadde mu mmotoka ye munda. Omusango gwokka gwe yabadde yakakolaawo kutomera. Kakati okutomera twabadde tujja kihandolinga kubanga ekyo kisobola okubeera handled. Olw'okubanga waliwo amateeka agakola ku ekyo. Naye omuntu ali mu mmotoka ye no shootinga because tebashootinze ku mmotoka nga eyimiridde. Yabadde etambula ng'efuluma ekiziitinga. Gishootinga kuba mukube yeeyita ki? Kati wulira ebigambo bino. Buli lwawulira ebigambo nze nagamba I pay attention to detail. Buli lwawulira ebigambo bino oyo yeeyita ki? Alowooza yasinga? Twebuuza gwe obadde oyagala ani asinge? Oba ontegeera bulungi? Gwe obadde oyagala ani asinge? Kitegeeza olina feelings endala. You are not literally toli ku kino kye tuliko. Kyova olaba nti nze whenever I hear those things manya afukamire wansi. Lwaki afukamire? Ofukamira kiyamba ki? Afukamire wansi, abeere wansi, tumulabeko wansi. Mukube. Kakati kitegeeza. Kitegeeza ki? Kakati bwe mukuba empi, mwe muba mufolowinze mateeka. Kati ago ge mateeka. Nedda, amateeka gagamba nti mukuba abantu. Kye gagamba. Ekyo bayita okutwalira amateeka mu ngalo. Kakati ate bo balina balawyers ab'obwangu bakola effujjo lino nga bamaze okupulaninga. Baba ne balawyers nga ne balowa baziwandiise dda. Era kati nawulidde Bajjo ng'ayogera ku bukedde bamukubidde simu basayimo ng'ayogera agamba gira simanyi nayogedde dda ne balooya bange balooya bakole ki? Buli kimu kiri evident. Balooya bakole ki? What are they going to bagena banyonyole balooya batuyambe banyonyole paper spray kyetegeeza banyonyole kyotegeeza majje oba mu poliisi okusobola okugira. Era tusaba poliisi n'amajje tubasaba with all due respect tubasaba mwejjeeko abantu bano bakolera mu gaapu zammwe.
omuntu bw'alagira omuntu nti shoot and they shoot, it is a clear sign that ono commander, because n'abo abaana abakola ababeera mu gundi, abo abaana bano ba security guards, ezo companies zibeera ne bakomanda baazo. Ontegedde bulungi nnyo, abawa orders. Kaka njaka kutegeera eno company orders kola ye Bajjo, eno company ya security ye Bajjo. Kitegeeza butegeeza nti waliwo ekizibu, naye ekizibu fe tukimanyi, very unfortunate, fe tukimanyi ekizibu kyo Bajjo mwagala kulya byabwerere. Ontegedde bulungi, olumalayo ne mugamba nti maanyi ga abantu yagambye kubukedde anti oyo kyekyana kigenda kuddayo mu kyalo kubanga kyekirina otegeera gano maanyi ga bantu. Amaanyi ga bantu gegaluwa. Nze nga nalabenga amaanyi g'emmundu, zisalayo bantu awo bakubye mupiira gwe ne bagwasa, omuntu mumukubye ng'ali mu mmotoka ye, ekyo kiriya sayini nti mumulumbye. Kubanga nze bwe nnyingira emmotoka yange mbaviire tetutegeeraganye ne mugikuba emipiira, what are you communicating? You want war? Nkugambye self defense, tosagiyita self defense nga omuntu omukubye ku mugongo. Ndi ku self defense mukubye jinja, badde ku self defense ng'omukubye mugongo ng'agenda. Kati ono abadde mu mmotoka ye, kubanga ffe video twazirabye. Oba bwadde busungu nti Bajjo yanyiize. Obusungu butambulira mu mateeka. Ffenna tunyiiga. Ffe Bajjo yatunyiizanyiiza dda, twagenda tumukuba. Omanye emirundi Bajjo gy'avumye alien skin ng'alina ku mpewo era neewunya TV ezimu, ng'omuntu n'abeera mu studio yo n'avuma omuntu ng'ate gwavuma artist akimanyidde ddala nti capital ya artist yenna bantu, n'amuvuma n'amukola bw'ati n'enkya n'omukyaza ng'awemula n'okuwemula n'awemulira ku mpewo, ne mukwata lumu nalaba Bajjo respectfully ng'ali ku pano ku TV emu ng'ali mu sandals, kati TV yakikola ki? Era kati neebuuza, ujja ekola mulimu ki? Uganda Journalist Association ekola mulimu ki? Oli n'abeera ku TV navoola bannamawulire nga mulaba ku TV nga tulina ebitongole eby'amawulire nga ujja, bannamawulire bamukyazizza ate n'abavoola, okegedde and they are okay. Omanya ekyo kitegeeza nti bano abaana baagala kufuula Uganda zoo, but ffe nga ba community experts tetugenda kukkiriza. We are not going to allow, ontegedde bulungi nnyo, we are not going to allow eggwanga lyaffe lirina ekitiibwa kyalyo, tulina oddiwa respect. Oyo artist omanyi ebintu ebimu tubirabanga biri light naye tebibeera light. Olaba alien skin ne bw'omugugolingako obugugolinzi, he's known all over the world. Ontegedde bulungi nnyo, alien skin kya bulambuzi mu Uganda. Ontegedde bulungi nnyo nti alien skin being an artist atunuuliddwa nnyo. Senga kati ffe tulina internet yaffe n'abantu abatali professional, ebyo babikutte babi uploadinze dda, bali mu bbira ba mu America. Omuntu ali mu America nga abadde ayagala kujja Uganda ye tasobola kutegeera nti oyo politics wa Bajjo. Yagamba Uganda is not safe. Uganda is not safe. They are killing this young man, this one is a young artist, but they are shooting at him. You hear what people are saying? Shoot him, and they indeed shoot. Omanyi Omumerika kyagamba, oba omuzungu oba omuntu yenna agamba Uganda is very violent. Daddy, we are not bw'abanga ebadde family ebadde yeetekeka kujja Uganda for a holiday. Bino ebintu mulabwe ebirira liti n'ebyo ebyaddala ebibeerawo. Omuntu kulaba bulabye ebyo era agamba daddy come and see. Oyo mwana muzungu, they are shooting at alien skin, they are shooting at him. N'abiraba nga byaddala. We are not going to Uganda. You see, you wanted to go to Uganda, but Uganda is not safe. Let's go to Kenya. Let's go to Nairobi. It's also Africa. It's good. They even have well done.
So ebintu ebimumira bange byokusaaga but eyo yoka incident esobola offiiriza eggwanga lino $1 million eyo incident eyo gye walabye eyo fe we are sensitive and we pay attention to details ekyo kyokka kye walabye kisobola offiiriza Uganda $1 million ekyo kye walabye gwe okirabanga ekyokusaaga nti alien yalwanyemu yeetomedde biki and this is where people go wrong. This is how, because we don't pay attention to details, we lose a lot as Ugandans. Era kati wuwa oba DTB no. Uganda Tourism Board erina okuvumirira ebintu bino. Nawandika ebbaluwa mu Uganda Tourism Board nembasaba nti twetaaga okutambula Uganda nga tusomesa abantu obulungi obuli mu kubeera mu Uganda ey'emirembe. Ontegede bulungi nnyo ne bagamba twetaagawo training y'abantu mwe ba journalists kati ate aba YouTube mwetaagibwa nnyo balina okuteekawo kye bandiise training ne babasomesa biki bye mulina okuta ne biki bye mutalina kuta for Uganda's best interests. Mwe nga ba YouTuber nti mwe ba YouTuber kiki ekituukawo gwe onoonya views na likes na sente zo za mwezi. Ontegedde ekikola amawulire ekyo yagala oteekayo naye mu kukiteekayo mu America akiraba abadde ayagala okujja Uganda. Ontegedde naye baga Uganda Tourism Board musomesa abantu mubateeke mu training mubayo kasente akatono nabo bategere nti muli wamu nabo gwe okola ebintu ebipromotinga Uganda kubanga YouTube egenda paka mu America paka Bungereza paka wherever. Ontegedde bulungi nnyo ne tubasaba temndooza ne batakitegeera kakati bibino bitandise okutuukawo. Bibino bitandise okutuukawo ekyo alien skin Bajjo kye yakoze ye Bajjo alooza yakoze kyamaanyi era ku simu ayogeza maanyi era agenda kundaba era agenda kumpulira. It is wrong. Bagamba amaanyi ameemanyi gakola gatya abantu bakimanyi amaanyi fe wano mu Buganda oba mu Uganda neggwanga lyonna oba mu Africa ekitufuula ab'enjawulo is the peace. Kyovula nti abazungu bataddeko ennyo embeera ey'okugjawo peace mu bulamu bwaffe nga bakola ebyo ebintu by'ekiyaayeyaye batuleetera emmundu and all that. Kakati gwogamba oti omuntu okumushuutinga ne bashuutinga gwe Bajjo. So when you go to the entertainment industry where I want to just say you reap what you sow. Kyewasigwa kyokungula. Bajjo ba alien skin ekika ky'aba artist nga ba alien skin bakyajja abavubuka abatayagala kumanya bakyakola ki abalyanirule bakyajja bangi. Ontegedde bulungi nnyo abagenda okuba abakambwe ennyo abatajja nakuwa mukisa gwa kutomera mmotoka bajja tomera ggwe abo njagala mbalabule bakyajja naye ekibaleeta kiri eki mujoze nnyo ba artists muvumye ba Kamiliyoni muvumye ba Bebekulu muvumye baani oyo Bajjo lumu yajja n'alyoka agamba nti n'abawa emiwendo n'alyoka agamba n'abamu n'abawa 15,000 aba n'abawa emitwalo 2 naye gwe Bajjo olinayo muganda wo muyimbi asobola obanga amulina muleete gwe oba otegeka lwaki weesiba ku alien skin tegeka muganda wo oba gwe naawe wennyini yimba zaalayo omuyimbi zaalayo munnakatemba zaalayo omuntu omukale ayimba tegeka bakyala bo funa abakyala otegeka abo tegeka abo. The idea is naffe tunyiiga gwe tegeka bakyala bo ndaba bo tebayimba gendo tebasobola kuyimba anti kati kyengugamba nti kati bwoba tosobola bwobanga gwe mu layini yo tolina gundi kakale tegeka exhibition y'ebintu byemukola okitegedde bulungi oba mukola soda oba mukola ki baako kyokola because ba artist b'olyako kyokka ate bw'okuba amasasi kakati ogenda kulyawa okitegedde ba artist b'olyako ontegedde bulungi nnyo naye ate bw'okuba amasasi kati ogenda kulyawa. Tubeere honest
then to respecting eggwanga nga Uganda. We must respect this country. We are not in a zoo. Uganda is not a zoo that people will do whatever they want to do. UTB, Uganda Tourism Board, you come out. Bino ebintu bidamaging reputation ya Uganda. Mwe musirikire ne mulowooza nti Uganda kitegeeza bisolo. Uganda kitegeeza Uganda. Kubanga nkugambye ekyo kya alien skin kati is a tourist attraction. Ekyo kati ensi yonna ekimanyi nti bamushootinze art. Ontegede bulungi nnyo. Omuntu abadde agenda okujja mu December yesika. Bo tebamanyi politics wammwe. Nti bano babadde mu kuzannya kwabwe gundi sina kuzannya. Bano bali mu kugiragira. Bo tebabimanyi. Bo bajja kugamba Uganda is not safe. Someone can say you shoot at the artist and they shoot him. Artist. Munyoma artist. Bobi wente mumulaba. That is how big artists are. Mwanyoma nga artist. Bobi wene mumulaba. Senga Bobi Wine yandi badde abalaga bulungi clear picture of a true artist. Nekyayinza okufuuka nekyayinza okukola. Senga mutu wa mukatibwa. Senga mutu wa mukatibwa akatono ketusaba kokka. Okay, respect what we do. Ontegede bulungi nnyo. Alien skin tasobola bulwe emitwalo 15 gikolwa akajjako ke yatomedde. Ani yagamba nti a problem can solve another problem. Gwe batomedde emmotoka ate kati gwe mujjeyo emmundu mushootinze na shooting ate tumutegeera wantu abali kutegeera ani ya shootinze ebyo mbyesibako era mbyagala. As Zinga yaffe, we are community experts. We believe in personal responsibility and personal accountability. We want to understand ani yakubye emmotoka ya alien skin. Twagala okutegeera Bajjo order gye yakoze kyetegeeza mu security system ya Uganda. Kubanga ffe Bajjo tumusanga nnyo mu bifo ebyenjawulo mubaamu n'abalina emmundu. What if omutunuulira bubi n'agamba nti oyo munkubire essasi nakkuba kubanga yakitulaze nti akisobola. Then what next? Kiki kye tugenda okubanga tuzzaako oluvannyuma lwa bino byonna ogenda maaso n'okuba nti biba. What next? As we are getting to what next is very clear. Amateeka galina okukola. Police ndishuwe ebintu ebyo yabirabye. Let police take action. Naye tebateekaginga action eri fake because already bana abasajja kibakola Bajjo kibakola basooka ne bafuna balina bannamateeka balina bakwano baabwe era ye kasaakola omusango kyasookerako ngenda mu kooti ngenda mulagako nga bawandiikawo ebbaluwa mitwalo 5 nga bagiwandiika nga attention to sue ngenda kusuwinga wakoze kiri kati usually ne bifiira awo. We want to be protected as artists. Uganda as artists twetaagamu protection yammwe. Ffe tuli ba artist, our business is showbiz. Siwulirangayo artist yali akutte emmundu n'akubaki. Simuwulirangayo effujja eddala lino balikoze naye tebakolangayo kintu kiri out of context of humanity. Ontegedde bulungi nnyo kiva mu buntu sikirabangako. So kitegeeza ki tulina ekintu ekyokutegeera nti Uganda twetaaga protection as artists. Twetaaga obukuumi. Ontegedde bulungi nnyo. Omuntu nga alien skin is a tourist attraction. He is an asset for Uganda. Ontegedde bulungi nnyo. Much as yeye yennyini yeyeteekamu okufuuka asset ya Uganda. Kati tulina okulaba nti assets za Uganda tuzikuuma. And the artists are one of the most expensive assets mu Uganda. So we need to be protected in all angles. Bajjo temugenda kututeekako eyo mbeera. Bajjo clear process olya kuba artist
tolina mulimu mulala gwokola gusinga kulya kuba artist kati tuyambe totta ba artist kubanga baganya okukola naawe kola n'abalala bw'oba tosobola naawe wennyini genda ofuuke artist kubanga there is free entry there is free exit tandika okuyimba Bajjo. Thank you. Mu mbeera nga osimatuse amasasi oyinza okubaako woyagala ogenda owumulire ofune ku kyokulya ekirungi ka music akalungi ebyokunywa wamu n'okusanyuka njagala okubulira njagala okubulira ekifo ekimanyiddwa nga Urban Bar kisangibwa Namuŋŋoona tuuka ku Orthodox Church e Namuŋŋoona ku ka small gate opposite nako Urban Bar ojja kuba ogiraba tuukawo bajja kuteerawo embeera ennungi ate buli Friday sembayo ate wano ba artists babawo ekitiibwa ojja bakuwa VIP treatment ekirala ekikulu ennyo wano tulinawo ekibira buli Friday era tujja kukolawo Lumufangoni Forest buli Friday sembayo mwezi wabeerawo ekibira ekibeera mu kibira osaanogyeko mu kibira muganda wange awulira sokolabe emisota gino egiri scientific mubanako omusota oguli scientific nga bunyuma n'okukwatako so gwe obanga tewagendako mu nsiko ng'okyali muto janguko mu kibira mukwano gwange abali kusula motos mbatumiddeko emakindi awo mukwano gwange sobola ogenda maaso n'okuba nti oyitawo n'obabuuzaako emmotoka zibaawo small time aba CD omusunsuzi every last Friday of the month wabawo ekibira wano naye ekibeera mu kibira so abyebyo mukwano gwange aba CD omusunsuzi lyerinnya mbeera ne Mwami Obote ne tugenda maaso okuba nti tugamba ebigambo agaliwo ye YouTube channel genda maaso okuba nti liking a video. Thank you so much.